Nkwanirizaako nnyo munnange gwagenda mu maaso n'okuba ng'ogoberera omukutu guno ogwa YouTube ogumanyiddwa nga YIGA Oluganda. Amanya n'eddoboozi nze muzzukulu wa Mugema Munnakyaggwe Kabugo Peter, era ng'olunaku olwaleero ngenda kuba nkusomera akatabo akamanyiddwa nga Zinunula Omunaku. Akatabo kano Zinunula Omunaku kawandiikibwa omwami amanyiddwa nga Edward K.N. Kawere era nga yazaalibwa Najjeera mu Kyaddondo mu mwaka gwa 1920. Yasomera Kira, Namugongo ne Nsambya gye yava okugenda e Makerere. E Makerere yavaayo ng'awangudde ebbaluwa ey'obusomesa. Kawere amaze ebbanga ddene nnyo nga ku by'okuyiga by'abasomesa agattako n'Oluganda era amaze ekiseera kiwanvu ng'akolagana nnyo n'ettabi ly'ekitongole eky'ebyenjigiriza ekikola ku bibuuzo. Omuwandiisi ono yamala ebbanga ddene nnyo ng'anoonyereza ebintu ebitali bimu mu lulimi Oluganda, bw'atyo kyavudde asobola okuwandiika ebitabo eby'omugaso mu lulimi Oluganda. Kawere ye muwandiisi w'obutabo buno wammanga: ebitontome eby'amakulu, Bukadde magezi, akatabo k'engero eziriko ennyimba, n'essolofa, n'enketta mu bizinga by'eyugoyugo. Obutabo buno bwonna tugenda kubusoma nga tumaliriza akatabo kano. Njagala owulirize era okanyumirwe. Tugenda kusoma ng'essuula emu emu buli lunaku. Nze Kabugo Peter. Akatabo kano nketta mu bizinga kaasooka okufulumizibwa mu mwaka gwa 1954 ne kaddamu ne kafulumizibwa mu 1955 ne kaddamu ne kafulumizibwa mu 1959 mu 61 kafuluma omulundi ogwokuna, mu 74 ne kafuluma omulundi ogwokutaano, mu 1978 kafuluma, ogw'omusanvu kafuluma mu 82 era ng'omulundi ogusembyeyo kafuluma mu 2000 ke tugenda okuwoomerwa. Ezimu ku ssuula eziri mu katabo kano, essuula esooka egamba nti neetonnya mu nsi, essuula ey'okubiri egamba nti obuto bwange, essuula ey'okusatu egamba nti ekyalondolombe, essuula ey'okuna egamba nti nsooka okulaba ku ngo, essuula ey'okutaano egamba nti bajjajjange bombi banfaako, essuula ey'omukaaga egamba nti mukulu wa kitange antwala, essuula ey'omusanvu egamba nti atannayita, essuula ey'omunaana egamba nti mu nsi ya Kabaka Nyerere bazisomba bulyambwa, essuula ey'omwenda egamba nti tulondebwa omusajja Kirimuttu Lulangalanga, n'endala nnyingi nnyo nga bwe tugenda okuziraba kye tunaagenda mu maaso nga tutambula mpola mpola. Essuula esooka egamba nti neetonnya mu nsi. Ebigambo bisirikitu ddala ebyawambira ne bisimba amakanda era ne bitebenkera mu mmeeme yange nga biva mu ebyo jjajjange bye yannombojjera ebyaliwo mu kuzaalibwa kwange. Nazaalibwa mu nsi y'e Tigati mu ssaza ly'e Kitooma mu ggombolola ya Bagaya Kyezinze ku kyalo Ndolombe mu kiseera Ssekabaka Kondoba Ndaggu Balungi Nsiiti mwe yaggira omukono mu ngabo. Mutabani we Zigula Ensigo Konkomebbi Kitawongwa amale amuddire mu bigere. Enjuba bwe yali egolooba ng'akasendabazaana keememula era ng'ezzooba lyakamalambale kasookedde lyewanika mu lubaale. Ekyeya ekyayaka pereketya ekyayandaakalaza ensi yonna n'erakaasira era ekyakooza abantu bonna akajiri bwe kyali kisendeekerezebwa nga kiri kumpi n'okulabibwa mu nkoona.
enjala tolya munno, kirya nkondwe, kissa nnumbu, ssaanya, guli ku nfuuzi, kakutiya, kirya nsanafu, okuggyako eno eyajjo ly'abalamu gw'omuwadde akatebe bwe zaali zimaze okubaawo era olutabaalo lw'ezinnadda okunywa nga lwakadda. Mu maliri g'olunaku olwo Kalenge eggulu yalitimba era n'Essuulwe yali nga yagudde mungi mu kiro. Kyokka mu kiseera kya kalasamayanzi obudde bwali bwetadde bulungi era ng'akasana keemulisa bulala. Awo ng'engajja baawe zitandikira okulangaala bwe ziba nga zirima. Okuva mu ggwango okutuuka mu manya g'ebyemisana, enkuba engulansigo yafukumuka kubanga omwaka omukazi gwali guli kumpi okukkirira. Era okuva mu kiseera ekyo okutuukira ddala mu makola g'ebyeggulo obudde bwali bwa kitto era ekinnyikaggobe. Ng'eggulu lyonna kazigizigi alitippyeko era nga linnyiibanyiiba. Naye nno olunywankoko olwawandaggirira nga ndi kumpi ddala okwetondeka mu nsi, eggulu lwe lwalyozaako ebire. Mu kiseera kyennyini kye nagoberamu mu nsi eno, akasana kaali kaaka bulungi era nga katangalijja ku bikoola by'ebimera. Mmange ne jjajjange baasanyuka nnyo nga nzaaliddwa. Kuba kitange bwe yali afa yalaama nti mukazi wange ali lubuto bw'azaalanga n'atuukirira yansikiranga, naye bw'azaalanga gannemeredde omu ku baana b'Abaganda bange ansikiranga. Ekintu ekitaasanyusa bajjajja bange taata okusikirwa ataviiridde ddala mu ntumbwe ze. Eyo y'Essuula Esooka eyitibwa nti neetonnya mu nsi. Nze Kabugo Peter, tugenda kuba nga tukoma wano. Bw'obaayo n'ekibuuzo ky'otategedde oba ekigambo ky'otategedde mu katabo kano, olina eddembe okukimbuuza. Okugeza ekigambo nga n'atuukirira kitegeeza omwana omulenzi, gannemeredde kitegeeza omwana omuwala. Nze Kabugo Peter nteekebwamu ssente bannange abamanyiddwa nga Bakatene Home and Interiors. Beera nga osubscribinga oba nga weetaba mu katabo kano. Buli lunaku tugenda kuba tusomayo essuula emu emu tusobole okuba nga tuwoomerwa olulimi Oluganda. Nze Kabugo Peter, mubeere bulungi.